kakati olunaku olwo omukulu yafa nengenda ku channel yange okusinzira ku mukama kiyandaga akaseera ako nantwala nandaga nga bazika nja kusangayo abagamba nti genda tenajja nga tenze nkimanyi jeri kati awo nimbuuza nti oba bayita wa Katonda okubagamba bwatyo ekyo nenkireka. So gwe toli wa internet Katonda yakulagu yakutwala yansitula direct nantwala mu nyambala nga bambala nantwala mu butungulu bwe bateeka ku mikolo nantwala ku watermelon n'ebirala carrot n'ebirala nabindaga nanyonyola bulungi nnyo nangamba nti mukimanyi bulungi nnyo emizimu wegiti ne wegiti egikozesa ebibala webiti ne webiti ejabyefunza era gye bakozesa kabonero ke bakozesa okurepresentinga tujjukira nti lumu nalimba gambako ndoza kuno kwexpose n'abatandika somesako lesson ye ya lukaga nkaga mukaga naye natandika okujogirako mujja kubeera nga munyonyoka ekigambo kyenyigezaako okwogera abali mu nsi muno nga ina Justin Peter naye ng'empeta ye wagikwata n'agiwanika bwati ng'asobola okukwata emyoyo gy'abantu bonna bali waawo kakati n'abakungu baneeno ku lunaku olwo bakozesa ebintu abantu basinga okwagala oba basinga okukozesa mu bulamu obwa bulijjo basobole okusika abantu be baagala era be basinga okwetaaga mu kavuyo kaabwe polira kakati olunaku olwo nenda banga baziika nenda bemikolo nengoye ezekale ezenjawulo nazo nenzibagamba n'amafumu ge bakwata ddala wali Katonda effumu lyaki liba lyetaagisa ki security yawa stano wajja na bomulambo Bible yeyogera ku kusinza ebibumbe oba ebipande banange kintu kya muzizo nnyo maaso ga Katonda kakati togenda kuŋŋamba nti osinza ebipande n'okomba omudaali nokera kuncha n'oŋŋamba nti omutukuvu gundi kakati ono nawe olaba bambala ebyambalo byabwe ngera biri byembadde nkugambako amagandula gabagatta ne lukaga nkaga mu mukaga bagatta bakulembeze b'amadiini mulokola ndaba oba atali mulokole waliwo ebintu ebiri emabega ngebyaddala obanga totunudde nnyo nga tokkiriza nnyo Katonda ne werekereza emmere n'okoganga Pastor Kango mu size eno ng'emmere ogiya lumu na lumu mu mwezi omanyi n'ogiryamu ennaku embale nga mukaaga endala n'obeera nga tolidde osobola otasobola kubikkulirwa kulaba bintu bino naye n'essanyu togenda kulifuna kakati nze mbadde ŋŋamba nti walisabye Mukama omwoyo wa Mukama n'akwambaza ekitiibwa omanyi waliwo abantu ne kweno expo webuli era muli mukuulira ebigambo bineeno nga gwe omusajja yenayina lowooza okujja okukwana be bayita nkoko eniera mu ttunzi anti oli yangambye nkozesa olulimi olubi nga mbuulira enjiri amazima gali nfulo w'eddembe nga gwe tokwanibwangako musajja ategeerekeka tokwanibwangako mulokole tokwanibwangako okwanibwa abafumbo beereere kwegamba nga obulamu obutambuza bwoti naye ng'oli muwala mulungi oli mukazi mulungi oli musajja mulungi kankunyumizeeko ka story nga tuwunzika waliwo obwakabaka bwe nasomako mu katabo kali ka luzungu ka Luganda nze nakasoma oyagala naawe okasome onnenkanya amagezi oluzungu sikasobola nabusomako bwatambuliranga mu nsikirano obutabo naye bwatuuka ne bukyuka olunaku lwakyuka ne wabeerawo omuntu eyalimbalimba neyefuula kabaka uyefuula kabaka nafuga ekisanja kimu ne kibeera successful kati mu kubeera successful mu kwagala okukuuma ebitiibwa n'abantu nabusikiza obwakabaka bwe nabusikiza omu kubalangira ng'ate abalangira taba mutabani we omulangira w'obwakabaka aba mutabani wa kabaka n'abumusikiza we abumusikiza olw'okubeera ng'ono omwana yakulanga mulangira omanyi Bible yogera ku mwanvu yafuuka kabaka oba olugero olwogera ku mwavu yafuuka kabaka oba nkati olwafulanga lugero omuntu yenayina nga wali mwavu nnyo Mukama n'akuwa ssente oba odigida nnyo anti buli otaakola luli oba oyagala okubikola kaakati n'akatabo kaneeno nakalabamu ekintu ekyo era kyekyokuyiga kyenafunamu ono omulangira yatuuka n'ayagala nnyo entebe mu kwagala ennyo entebe nalowooza nti wanaakola ebingi agenda gikuuma kumbe byakola ebingi ate yagisuula busuuzi. Export TV to the world.
kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Wamansanyisa okulaba gwe natulaba olunaku olwaleero nate tukomyewo tukuweereze tukyali genda mu maaso n'omukulu Kango Angel Gabriel. Nga tunabatandika sitole y'olwaleero gwe wenna abadde nga oli awo osumbukana n'endwadde ezitali zange lyemu nkuzigiridde mikwano gyo aba God Hills Abo Medicine bali ku namba y'essimu 0706 tekawo 06 otekewo 6 nedda 0706 09 ne ku WhatsApp kweri basobola n'okutuusaako ebintu byonna gy'oli ku nkola ya delivery. So olina prostate enlargement, hemorrhoids, hernia, asthma, ulcer, sinuses, back and joint pain, low sperm count, brain tumor, diabetes, fibroids, allergies, freeze, PID n'endwadde endala nnyingi. Bakubire balina yafeesi mu kibuga Kampala, amambuka g'eggwanga lyattu Uganda, ate n'eddagala lyabali kutuusako wonna wooli. Mukwano bagezeseeko ogenda kuwa obujulizi ku noti 770942 gwalina omukolo ogwa buli kika kyonna mbaga kwanjula kasiki yefisiza mugagga alese graduation gwagala ebifaananyi ne video ennungi tukubireko Alpha Media Production a cuts of Export TV omukolo gwo gwesibwa ekitiibwa nzo omwana soda aniyo ne abe baliyo nsanyisa okulaba Musumba Kango. Nange nsanyisa okusinkana sebo. Otya ndi bulungi kulekisa kya Katonda. Loko egambe etya? Loko nungi eri bulungi era bonna babatumiddeko kulekisa kya Katonda bangambye mbabuuzeeko mu linnya erya Yesu. Alhamdulillah. Bwe tumala okumala obuuza ku Loko sinza butabuuza ku mwana yeddira emmamba na mubiru Olivia. Gwe wanjiga wondaba nga nyize ngo kona kuna mubiru Olivia nga nsanyuka. Simanyi aja ali wa mambo bakati wa nvuma. Abalokole mwina line eyo. Kyonna kye kiri. Ye wange. Ina mubiru. Ye wange. Owe wow. Basaba ne banyabo waliwo omukulu video no gye yakola nabega kawo nampako neka audio akubesi mujja yali akozesa ebiseere bye yali yamanyi nnyo ku yange audio bwe yatuuka tekwali sound ne sitasobola gibawa yo mukulu ono yampa obubaka oluvannyuma lwa papa okufa ne abendoza ka audio yako tusalire muko katonezi dakika 2 okatuwa abantu bange bakawulire kati abali ku Roko mu bwakalabako bore abaloko mu video mwagira babe expo bagenda kusalira omukulu ono. Omwoyo wa Mukama nansitula nantwala direct mu kuziika okw'omufu papa oba omugenzi papa Francis. Ntuuseeyo nendaba ebintu ebyewuunyisa era omwoyo wa Mukama n'abimbikulira ng'abinnyonnyola bulungi nnyo nga ndaga enkwe ez'omu bisitaani n'obulimba bwe bwakozesa okulimba ensi nga ndaga abo abaana be bakozesa abaana ba sitaani bakozesa okuspreadinga obulimba mu nsi ya Mukama Katonda waffe eno gye tuwangaaliramu. Ekibaddewo kye kino nyenze bukubirire n'ensinkana nga ndaba okuziika okuteekateeka okw'omubiri ogw'omugenzi Papa Francis nendaba nga ndabira ddala nga bamuziise ng'ayambadde kkala nnya. Kankiddemu nti mwe babadde bamuziise mwe babadde bamutadde mu keesi ye ebadde ejjuddeko kkala nnya
bannyabo ne basebo bampuliriza era nendaba nga abaliwo abali ku mikolo egyo nga bambadde kkala nabeez'enjawulo. Njagala okusookera ddala okubuulira bannayuganda okubaggula amaaso nti abantu abo bakola obusamize indirect, naye ate wano mu Uganda muffe mubana ino aba wanene waffe bakikola indirect, naye ate bali bo bakola obusamize nga bali direct, naye era amaaso g'abana abantu tegaba bikuka. Gwe wenna omuntu ampuliriza obanga oli mulokole obanga toli mulokole, njagala okwogerako naawe akola obunabbi bubanga bonnabbi yaha kati oba oli awo bimu ku byayogera byetuze okukattiriza olunaku olwaleero. Obubaka obwo kimanya baka bawadde ddamu otubuulye ebiki ebyali mu bubaka obwo era lwaki obubaka obwo bwajja bwe butyo. Abalungi abatulaba njagala kubeebaza nti mwebale nnyo mwebale eddala okubeera nga mutulaba, mwebale nnyo okusubscribinga, commentinga n'okufollowinga mukikole ku channel zonna ya Expo TV ne ya Local International Ministries Matugga. Eyo nno mbeerirako ddala 24/7 24/7 ne wopanga oyagala ennamba yange ogenda n'ogiviewingako n'ogisangayo ku kisa kya Katonda. So olunaku olwo nagenda nali nebase actually zali sawa nga 7 ez'emisana. Nawulira nga siri mu mbeera nga netaaga okuwumulamu. Ebiseera ebisinga obungi Katonda abeera nga ayagala okwogerako nange anjawula ndeetera okwawulwa okuva mu bantu. Kati kwolwo nalwo nawulira nga seetaaga kubeera mu bantu neŋŋenda mu kafo kange wensabira. Nensaba wenamala okusaba neneebaka. Wenamala okwebaka wenali nga neebase omwoyo wa Mukama najja nangamba Kango ebintu ebiri mu ggwanga tobiraba. Kyali kirooto ba vision. Yali vision. Ate era yali vision ngeri clear. Omanyi nyine engeri gye ndabamu ebintu byange ya mirundi ena. Waliwo embiraba mu birooto, waliwo endaba vision, waliwo wentwalibwa, waliwo ne wembirengerera nga ndi ku high mountain. Kiki tegezo twalibwa? Bakusitula omubiri gwonna ne nze nevaamu. Okirinako obuyinza ekyo ky'okwevaamu bakibeerawo abruptly. Zongulungi. Tokibaako tokisussa sebo nkitegedde bulungi. Kale oba ansa kyekikulu abose kati ategeera obunafu bwange. Baide waliwo omwana yakomenti nze Betty, thank you so much for following Expo TV. Yagambye kale nze nakoma mu P7 nikanga nsinga oluzungu. We give Muzumba obutanafuya kibuzo kyange ekyo kyokwevaamu okirinako konto nti at any time osobola okwevaamu oba kibaawo kati natuuka nafuuka used nakyo natandika okitegeera luli mu kusooka wekyambeerangako nga mpulira kigenda kumbeerako nga nkuba faya nga ndowooza waliwo emizimu gyagala twala mwoyo gwange kati nga ndowooza ngenda kufa kubanga wekibeera kigenda okuvaamu mu butuufu feeling ekintu owewulira mu ngeri y'enjawulo. Kati kwolwo nze ekibuuzo kigamba nti nkirinako control. Osobola okugamba nti kati kaneeveemuko we byatuuka nakimanyiira. Waliwo enjawulo y'okumanyiira n'osobola okukikola nti kati obudde buno kaneeveemuko ndaba ekiri eri. Ebiseera ebisinga obungi nga we nagamba nti nze nsobola okutunuulira bwe nti nenkulaba emyaka gyo egiyise nga 6-10 ate nenkulaba ne maaso era egiddako nga 10. Naye nze sikola ku wiru yange ku kwagala kwange wabula nkola ya kwagala kwa Katonda. Asobola okukindaga nene sikikugamba. Waliwo omwana mukwano gwange naye yandaba wanene ku Expo TV najja natukyalirako ku Local International Ministries nga alina okusoomozebwa kwayitamu. Naye ye kati alina obujulizi obw'amaanyi. Lwaki? Nze uyajja Katonda yambikkulira obulamu bwe bwonna nangamba naye musumuluddemu leka agende neti yangamba nti bimugambe. Kati nange wembeera nga njagala okwevaamu nga nze nga nkozesa okwagala kwange kati nsobola okikola kuba kati manyi engeri gyekikola naye kati awumbanga afuusa against mukama wange eyantuma. Ekyo nkitegeeza. So kakati nkozesa kwagala kwa Katonda kyayagala kyenkola. So ziri ebya ebintu bya mirundi ena kwolesebwa birooto kuwevaamu na lusozi. Tuddeyo ku bubaka. Kakati obubaka bwenjagala okwongera okusimbako essira ekigambo kiri Luminati oba omukulembeze
wa Illuminati eyafa gye buvuddeko. Teri mukulembeze wa Illuminati gwe tumanyi yafa. If I'm not mistaken. Kakati genda ku channel yange ya Rock International Ministries o subscribing o liking o commenting ogendo nonye video ojagira berike ekifaananyi ky'omusota n'ekifaananyi eky'omuntu oyo nyini gwenjogerako kati ojja kumanya omuntu gwenjogerako. Eriyo omukulembeze wa Illuminati yafa. Temwalaba nga baziika nga bambadde ebya masiki nga bambadde ebyambalo bye bali initiatingiramu. Gwe baziika mu nkola ejogezaako ku describing yali omutuukirivu omwawa pop kale yaliyo Yesu omulungi ebazibwe munsasire naye leka embwa tugiyita embwa amazima tugayita amazima. Waliwo ya commenti nzeno n'agamba nti netaganda okukaka mwakange olina ebigambo by'okozesa nga si bya bulokole. Nze kankubuulire webale nnyo webali eddala okubeera nga wasobodde okumentinga ekintu ekyo yongera okumentinga n'ebirala naye nze amazima ngayita mazima ekibi nkiyita kibi. Waliwo ne yakomenti naga Expo simayi kango gye yagendanga nga tebamukkiriza kwogera bintu bye mwebale mukkiriza n'ayogera buli kimu. Naye yebale nnyo tunyambako bwabwe Expo nyambako tuwe Expo oba bwosigenda bukubira lwa nsonga mbondeetamu nnyo olwali naye tukkiriza Katonda. Abo olwali babeeko kati abo ababeera bapukamingi bakandaba nedda olwali tulukubira ne kuba banayireka mbabuulire kino ekintu ekiri guno omulimu gwa Mukama gwe tukola yewe yajja yatuwa ddembe teyatuwa kunakuwala teyatuwa mwoyo wa kutya kyekivula n'ebintu ebino tuyogerako direct. Naye kati we tubeera nga tuli mu interview ngeno banga twogera ku bigambo bino ebyobwa Katonda tekitegeeza nti tukaabe. Nze nsobolera ddala okulaba nga Uganda egenda yiwa omusaayi era n'ekirabe n'ekyogera nga nseka lwaki lwa nsonga Mukama kiba kizibu kyakukolaga kintu nga takuwadde ebisumuluzo bya ngeri ya kiwangula. Buli bunabbi obujja bubeerako ne solution. Bubaako ne solution. Kakati kiba gy'oli obanga solution eyo gikozesa obanga ogigaana. Kakati olunaku olwo omukulu yafa. Nengenda ku channel yange okusinzira ku Mukama kiyandaga akaseera ako nantwala nandaga nga baziika kubanga nze siri nnyo fani wa media okujjako gye nfukasingako mazima yene yange eya Rock. Lwaki njifukasingako kubanga Mukama yantuma njiwuliryeko enjiri. Kati endala gye nfukasingako yene yammwe naye ate saagala nkulimbe nga ndi wano live si viewing ngako video ya muntu yenna ku Expo TV okujjako ere yange otufiiriza view munansonyiwa naye oyogedde mazima sikola kitali kulungamizibwa. Olw'ensonga nti wengenda n'entandika okubikkula obujulizi nja kusangayo abagamba nti genda tenajja nga tenze nkimanyi gyeri kati awo nembuuza nti oba bayitawo Katonda okubagamba bwatyo ekyo nenkireka. So gwe toli wa internet Katonda yakutwala yansitula direct nantwala mu nyambala nga bambala nantwala mu butungulu bwe bateeka ku mikolo nantwala ku watermelon n'ebirala carrot n'ebirala n'abindaga nannyonnyola bulungi nnyo nangamba nti mukimanyi bulungi nnyo emizimu wegiti ne wegiti egikozesa ebibala webiti ne webiti ejabyefunza era gye bakozesa kabonero ke bakozesa okulipresentinga tujjukira nti lumu nali mbagambako ndoza kuno kwa Expo n'abatandika somesako lesson ye ya lukaga nkaga mukaga naye we natandika okujyogerako mujja kubeera nga munnyonnyoka ekigambo kyenyigizaako okwogera abali mu nsi muneno nga alina Justin Peter naye ng'empeta ye wagikwata n'agiwanika bwati ng'asobola okukwata emyoyo gy'abantu bonna bali waawo. Kakati n'abakungu baneeno ku lunaku olwo bakozesa ebintu abantu basinga okwagala oba basinga okukozesa mu bulamu obwa bulijjo basobole okusika abantu be baagala era basinga okwetaaga mu kavuyo kaabwe. Kakati olunaku olwo nenda banga baziika nenda bemikolo nengoye ezekale ezenjawulo nazo nenzibagamba n'amafumu ge bakwata ddala wali Katonda effumu lyaki liba lyetaagisa ki security yawa stano wajja na bomulambo. Bible eyogera ku kusinza ebibumbe oba ebipande banange kintu kya muzizo nnyo maaso ga Katonda. Kakati togenda kuŋŋamba nti osinza ebipande n'okomba omudaali n'okera ku nkya n'oŋŋamba nti omutukuvu gundi
yani yawo comment ze mu comment section nagamba eriyo ebibumbe ebimu ebikkirizibwa nga kibumbe ki abana bawolereza ekibi paka kujasa lwaki temukkiriza amazima ne gebafuula ab'eddembe ojira oyogera nga bwenonya comment n'omuntu omutumireko mbwe eriyo ebibumbe ebituufu baganda bange abampuliriza njagala kubazibula maaso we tuba tuweereza katonda leka tuweereze katonda tuweeweeyo n'emitima gyaffe bannyabo ne basebo katonda gwe tuweereza mwoyo gwe ne wala n'alaba Pastor Kango nga amafuta gakulukuta gatya tekitegeeza nti ndi katonda ne wonalabanga nga ndi wanjawulo ntya tekitegeeza nti oteekeddwa okumusinza oba okungoberera nga Yesu Kristo oba wenfa mu nkolemu ekibumbe oba munziika awantu mutandika okujja ku ntaana yange nga musabirako direct oba osinza mizimu era njagala mbategeeze baganda bange abalungi abampuliriza nti abantu abakozi kyamaanyi nnyo okubeera nga basuula abantu nga batwala mu geyeena bakozi kyamaanyi nnyo okulabika nga bapakasiza geyeena oba oliawo nga n'abamu tebamanyi tibapakasiza geyeena mpulira kaakati ku lunaku olwo ebigambo ebyali ebyenkizo bye nali njagala okubasuulirayo bye bino nagamba nti waliwo empologoma efudde naye waliwo empologoma endala ezigenda okuzeegattako era ne mbagamba nti ebyo nga bimaze okubaawo waliwo obukulembeze obugenda okukyuka awo nno Wakambwe naye obukulembeze bugenda kukyuka kakati kyekino kyenalabye nga nzija olunaku lwa leero ku makyawo sawa nga ziizo nabadde na appointment nga nyina omuntu gwe nyina okwogera naye nga weeyo mu America kati we nazukuse nkwate essimu njogere naye kusawa 10 kitundu nabadde nsetinze ne alarm ndakutte essimu we nazukuse nkwate essimu njogere naye omwoyo nayogerako nange nangamba toyogera naye njagala kwogera naawe bino bye nalabye abantu nga bangi nga batudde mu kitaba ky'omusaayi ekyo nga waliwo bangi nnyo abanakuwadde abali mu kweraliikirira mu bwangu bwe bumu nendaba entebe oba ekigaali ng'eri mu fomu ya kigaali nga woonalaba bino ebigaali bye bakongojjerangako kabaka wa Uganda oba wa Buganda anti nze bye sibimanyi mbimanyi naye sibitegeera bulungi bagala nnyo Abaganda atulaba nendaba ekigaali nga basitudde omuntu oyo nga bamutwala omuziika ate mu bwangu obw'ekitalo nenziramu nendaba ekigaali nga kisitudde omuntu omulala ne kimuleeta nga bw'olaba we basitula omukulu omugaggafu ggwe eyakafa jjojjuuzi ly'abalamu nga bamutwala okumwokya ntabani w'omugaggafu ggwe kaakati nabagambye nti ensolo zino we ziba zigwa tegwa yokka kaakati twakalabako emirambo ebiri egigwa nga minene naye wakyaliyo ate ekinyusi lwa nsonga akulira abantu bano eno mu kibinja kyabwe ekyo kya 666 ekibinja ekyo nno kivaamu nnyo bakulembeze omanyi ziri ennyukuta 3 zonna baziwamba 999 kati baziwamba naye abali mu kugamba waliwo byowulira owawe nabeera nga ngenze eyo n'abasiiseewo nnyo gwe kaso togira nnyo naye tusunireko tutegeere kakati waliwo edda emabegakaawo wabeerangawo kye bayita good life kakati ekyo ekitongole oyinza okiwulya wanene Uganda n'olowooza kitandikidde wano nga owulira omanyiyo ensi endala yonna ng'eyambala obukofiira obwa red ne uniform eza red mbeera nayo ng'eyina naye ebibiina byayo nga babiyita people power oba ne malema bambala red ensi nyingi kubanga kino ekintu tekitandikira wano wokka kakati n'ekyo ng'ekyo bookiraba weekiti wekiri neyo good life tetandikira wano Uganda good life kijoyogera
Good Life tetugenda wala nnyo. Kakati ekintu ekyo nga bwe kyajjanga kiranda okuva eri ne kino bwe kiti we kiranda. Kakati eyo etwalibwa ennyukuta eyo 333 eriwo Good Life niba erujirwa ki waliwo abafollowinga ku kalutuwe kalutuwe nyina collection eyo interview eyo kigambo kyogedde bubi katulukuwe si kalukuwe mukama yebale byonna birungi ku kisajja Katonda nti munange kakati kweyo channel kuliko obujulizi obwo nga njogera neno okwolezebwa okuwafuna nga njogera ku 666 kakati oluvannyuma lwa byonna nga abantu bali mu kweraliikirira naye nga abantu bali mu kulwanira kitiibwa mu bwangu obw'ekitalo nga bakatwala omulambo ate ne banona omulala ne bamutuuza obadde omulambo mbwa waliwo okulangirirwa waliwo simbu wabula kubanga bino ebigambo byo lwakuba njagala kale gezaako bisabika lwa nsonga singa sibisabika oba oliawo bisobola okubaako n'engeri gye bikyankalanyamu oba gye bikosaamu ebireeta obulabe ku mubiri gwa Kristo ogwa Rock International Ministries ematugga kakati ekyo ekyamala okubaawo nenkwata ekyo ekyamala okubaawo nga maze okufuna okwolesebwa okwo nendaba nga batuuzizaawo omuntu omulala kakati omwoyo wa Mukama n'aŋŋamba ebigambo bino n'aŋŋamba Kango ensi ngenda gikyusa mutandike okulangirira obukulembeze obutambulira ku nnono ez'obwa Katonda nga mubulangirira mu nsi yonna oba mu Uganda mu banyabo ne basebo tulina ekitugatta kigatta Amerika kigatta omuwalabu kigatta omufirika wano n'omuganda n'omunyarwanda n'omunyankole oyo ye Yesu Kristo kati wenjogera okulangirira wekuba kusaba nga tusaba banyabo ne baseba abantu abaganyuddwa mu kusaba tebeesabira nga bo bokka wabula basabira ensi yonna kakati sagala kugenda kukola interview egenda kukosa mubiri gwa Kristo as I told you kubanga bino ebigambo bina wangi gye biraga era waliwo ababiwulira naye njagala kwogera ekigambo ekigenda okusumulula buli muntu ampuliriza buli muntu alaba nti leka tugende tuwegayirire Katonda ku lw'omubiri gwa Kristo mu nsi yonna ne mu mama waffe Uganda wetusibuka walagibwa ngeri obukulembeze bugenda tandika okukyuka ng'obukulembeze bugenda tandika okukyuka butandike okutambulira ku nnono ez'obwa Katonda Mukama alina byali mu kuseetinga ayagala ennono eri eyaliwo ye egenda kujja wane waffe egenda kubeerawo nga mbabulire force ya Katonda egenda kuleetera ensi eno okulabika nga tuddamu okutambulira ku bukulembeze ne wane waffe Uganda batukuba akatambi kaddako emabega katini oli gwe wayise omukulembeze wa Illuminati nga tutandika bwe yafa olina ekigambo kyakozesa nti empologoma tefa yokka ani omulala yafudde atuukiriza ekyo ekintu ekintu kakati awo muki mukaki kano nabo tebakamanyi awo wennyini waliwo enjuyi z'ewakiso eyo empologoma endala yamaze okugwa kati wogenda ng'onoonyereza empologoma yamaze okugwa bino ebintu birina engeri gye birandamu gwe mulokola mpuliriza kati oyinza obutatunuulira kintu kirala naye tunuulira abantu bano abagenda abasinga balina 8 kakati omukulu oyo empologoma yali ekulira yayina emyaka 88 siwe waawo ate n'empologoma endala yagenze nonge eyina 88 bewerekedde kati ne kakakyere kano nga omanyi nti biranda olw'okuba nako kagenda ne katuula ku kibbo kya ssente nako ne kakifuna nako ne kagenderamu nno kayita kakyere lwa nsonga
spiritually ate balibo bali powerful. Nze no wanga sizza ate ne yona abatudde nga bagaserwa butategedwa balina mukisa kukola kigubuuza bano ababino ngojjeko emyaka 88 kye kibagatta kuba oli yali Vatican ono muno tabadde na mu kibuga Kampala abadde wakisiri kye kibagatta awamu kakati ono nawe olaba bambala ebyambalo byabwe ngera biri byembadde nkugambako amagandula gabagatta ne lukaga nkaga mu mukaga bagatta bakulembeze ba madini mulokola ndaba oba atali mulokole waliwo ebintu ebiri emabega ngebyaddala obanga totunudde nnyo nga tokkiriza nnyo Katonda ne werekereza emmere n'okoganga Pastor Kango mu size eno ng'emmere ogiya lumu na lumu mu mwezi omanyi n'ogiryamu ennaku embalenga mukaaga endala n'obeera nga tolidde osobola otasobola kubikkulirwa kulaba bintu bino kati fawamu tugamba nti ono naye adde mukulu Justin Tuuko mukulu anyokeza munda mu kye bayita yeekaalu anyokeza mu kye bayita yeekaalu baziikayo abafu ne bagenda ne babasaba nze nakunyumizaako nenga nti waliwo omukwano gwange omu yafa 2015 nonyereza oyo mukulu yafa saidize wa Kiseeyo era awo nyini twabeeranga naye nga tuyimba naye nga nze muzindirako amazina akayimba kagamba nti Galilaya Yesu yatambula ku mugga Yordani ekyo kyekitiibwa kya Katonda onagenda n'otunula mu video boti ojja kundaba waliko video vixen zati nze zina amazina oli mutemi wa dance kayingo ate kasitaani awo kawambirawo nnyo oli muzinyi wa waliwo abantu abazina amazina nga just ozina amazina naye otandika nga atayagala ogenda okumaliza nga kumbe nga bajjajjawo be bakulinnya edda nga golowooza oweereza kiki ekyatuuka kwoyo omukulu gw'obadde oyogerako we yafa mu 2015 ne bamuziika era awo wennyini wala omuziika awo wennyini era okumpimpi ne we batadde omukulu ate ne bamala ne bakola ki ne bakwata entaana ye ne batandika ogisabirako mbwagaba omukisa abafutu boogere abafutu kuba mu Uganda gwe mmanyi gwe balangira mu lw'abatuukirivu tulina abajulizi tulina Faazangobya ani omulago balangira mu lw'abatuukirivu naye ani abalangiri ani akibeera abatuukirivu mmwe muli obujulizi abasabi nti nze naye singa obutuukirivu baali babuwabuwe nange naliyiza akakodyo konna ne bampa obutuukirivu bunyuma babuwa bafu tebabuwa balamu abantu bawera nga baadde obujulizi nga basabye via your name ebintu ne bibaawo obujulizi obwo buwera bwotwalibwe Vatican ojjukira kiki kye nagambako ku ba foreign angels waliwo abantu abafa ku accident oli abeera atambula mukuba motoka nemukuba wetu kakati ono ya confusinze muka abantu wano gwatabatererezeza naye kamisemuko muterezemu emotoka wotambula bweti nekuba wetu sometimes si buli muntu afa nti afa kulwo kwagala kwa Katonda. Katonda asobola okumuta nenga tafudde mu wiruye. So Katonda ikasi yatta bwe kiri nenga na yatta iyi automatically bacha tutta genda omubuuzi omwana yagamba kimbusimayo ku nsi kuno kuliko abantu babiri abamutabula Katonda tabyataliye simanyi nakuyagamba toliteeka mu muzannyo batugambye edda batuwonize edda tuleke kuteeka mu kuno kuchano kuneno teri amponinga kati yegwetibu wabulwa kuno kwekisipo gobaye bakambabula abasamize bangamba go babasumba ku chano senga nabagoba senga woli abasumba ne mungamba go batali bake kati aboze nabawanika nze ekyo si kikugamba atera siri kikugamba anti bakingwa wabula kyengendo okugamba kyengendo okola kiri kimu nyenda kufubanga bwe nsobola nyingire mu battlefield wana wali abasamize nnyo n'abaloge nnyo nange mbuulirirewo era mbereko n'emiyogendo tebo togamba mwana wali abasamize nnyo mbozi kuneno kuweno kuroko tebaliiko tekisobola nakubaako mukama ne wali tuyimusa n'atuwanika waggulu ati nga tulina emitwalo n'emitwalo gy'abantu abatufollowinga
Mubaamu abasamize. Tetuwachi. Oyagala kusirisanga ne kamera zikulaba. Omusajja mulaba. Oyinengeri gy'okikubawo mbukuno okuli abasamize nnyo bameka. Tekuli nade n'omusamize n'ogwa. Sagala boogerako kubanga buli woboogerako bamera owawaatiro. Wabula bu video mulaba temubu viewinga. Mulinnya erya Yesu. Kasasaalayo tewali azzeemu amiina. Kaakati? Ono omuntu eyafudde njagala n'okumuwogera. No, kati labayo kiri bwe kiti. Kati wenamala mbadde nkyayogera kali akaboozi aka Yesu yatambula ku luyimba olwo. Eyaluyimba. Kakati wemala okwogerako oyo omuntu ng'amaze okufa. Kati we twamalanga okuyimba akaseera ako 2015 nali mupambanyi. Kati nga tumugenda nga twategekanga nnyo enkuŋŋaana eyo kwakuna matata. Ababizi obulango kubakalango kagambanga katya. Waliwo akalango ke twakubangaawo kagamba ababizi temutulya simanya mba mutulya at least muteekemu ebinyaanya. Kati twategekanga ebivulu ebyo ngo mukulu yategeka kubanze sali nali kubaka amasina lugamba. Banayi genda gwe mu simu yobuuze yayimba oluyimba olwo Yesu yatambula. Naye ekyo kikolera waneno tuli ku interview naye yini mbiyo bayitulwa kisimogera kwe bali bamuyita mukajanga yafa. Kakati we twamalanga okugenda okudigida twatukanga ne tutambula ne tufuluma ne tugenda ne tukwanayo nga mukwana n'oyo musajja wa Katonda. Lwaki abantu bowa Katonda? Lwaki ebintu ebibi ebyo biwa Katonda? Kale era yali musajja wa Katonda kwa ya Mutonda. Kakati munange omusajja oyo twatuuka kaseera nga tuweereza nga ne tukwana. Kati nze kyasinga okunnuma sagala oyo musajja sali naye kumala bbanga ddene kye kituufu naye yanjagala lwa nsonga nalina ekirabo ali muzinyi ate era n'amafuta gange ekitundu kyange kati baba bali mu nsi y'emyoyo. Omanyi ensi y'emyoyo erimu omubi n'omulungi. Tolowooza nti wogenda mu nsi y'omwoyo ogenda sanga ebirungi byokka kyekivula bajja kubeera oli awo owebake oyingireko mu nsi y'emyoyo olwote nga muganda wakozesa. Ekyo si kyabwa Katonda. Muganda wange nga nkozesa? Nze mbirooto tebankozesa. Gwe bale kusaba kama tumwebaza olwekyo naye waliwo bekituukako era basobola maleyo abagala maleyo omaye abiyo mbirooto tebamukozesa yakozesa. Munasonyi wagana bagabapuliza naye nze mukama kiri kimu kyokka nti kweno kyano kwe tuli kuliko abantu abayiga bulungi era kuliko abantu abavudde actually bajja ne kuloko ne batulaba ne bakyalirako ate muliko abantu abavuddeyo nga sibalokole nabo ne balokolekera ddala era tubaniriza kuloko International Ministries by the way olukungaana lwaffe lwenzinga nga nnanga crusade yaffe jenzinga nga nnanga etugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 29 guno omwezi bawe namba esi nakifuma bakwegatteko bajje kati olukungaana olwo lugenda kubeera muliro. Simanyi kyenyinza kwogerako naye gwe obanga oyagala okulaba obusobozi bwa Musumba Kango omanyi mubeera ku neno ku kyano waliwo yagamba nti watandika ekyaza balalu woba oyagala okuzuula yakogedde bwati neno kyano yantabula ekyaza balalu bokka olwokubanga alabyeko Musumba Kango ng'ayogera ku bigambo ebyobuziba abantu be batategeera naye kamba buli kintu kye tukozesa kitandikira mu nsi ya mwoyo. Wobanga oyagala okulaba ku buzito bwa Pastor Kango Katonda gwe nnyina Yesu gwe nnyina azitowa kyenkana ki jangu mu lukungaana olwo Expo TV bagenda kubeerayo era omukulu tugenda beera naawe taata. Kakati buno ono mukajanga checha waliwo ngamba sokolindeko katono maliriza akalango ka crusade eno kubanga mukama ayagala abantu batwegatteko ati omuwulira omusajja ona anzijayo naye olukungaana olwo mbaniriza mujje tugende ffenna mujja bangi nnyo tusimbule ematuga tugende ku crusade yaffe eyo abantu bangi bagenda kulokoka abantu bagenda kulaba amaanyi ga Mukama mugenda laba kikyenjogerako omanyi nayinze nyine engombo yange edda we nali nga nkyali mubbi nnyo nga ngamba ebikolwa bisinga ebigambo katwayiranga engombo eyo ka street gye twakuŋŋaaniranga nga twayogeranga twakosanga ebigambo bibiri onsuula onwana kati gwe kasita ogamba nti nkulwana ye nga mukola sanko nga tugumala kati obayita crusade so
ensonga lwaki mbagamba ebigambo ebyo njagala mujje mulabireko. Pastor, who is Pastor Kango? Byayogera gye biro batebiriyo. Omanyi obungi bwa Katonda gwoyina awo obulagira si malala. Bogere nti malala nze ngenda kikola era Mukama ndi naye yantu mu kikola era tugenda kulagula, tugenda kuwonya abalwadde, abalema bagenda tambula, abazibe b'amaaso bagenda zibula amaaso ku lunaku olwo. Bawe namba esimu in case olinga ayagala kukujja. Endagiriro biki? Endagiriro bajje ku Rock International Ministries twatusinziira tugende fenna tubugirize Mukama waffe Yesu nga batwala omutanda neba mutwalira mu aba pichi nga bagoberera, abimotoka nga bagoberera, naffe mujje tugende twali kigambo kya Katonda nga waliwo abagoberera, tugende fenna tuweereze fenna. Ate oyinza obeera tosobola kutwegatako ng'olusoli wala osobola okubaako n'ekyokola nga kiyamba olukuŋŋaana olwo mu linnya lya Yesu. Tusobola twagala n'ebintu njiri yaffe gye twagala obuulira, twagala ebeere nnyo ya bigambo, twagala ebeeremu ebikolwa. Osobola okugamba nti Musumba Kango kamuweereza box za sabbuuni 10 oba 10. Buweereza tugende tuzigule tuzitwalira abantu zibagabire mu linnya lya Yesu nga basooke balokola bagambe buli tufa balokole bakyali, abalokole balina emitima emirungi bakyaliyo naye kimwagazisa okujja okukkiriza Yesu Kristo. So enamba yesimu byagala okubako egenda okutuusa ku nze tugende fenna eri 0779 3 41 12 gikubeko tugende fenna tuweereze Mukama mu linnya lya Yesu Kristo. Ate nawe Mukama abeereko n'ekyakukolera, Mukama abeereko n'engeri gy'akusumulula. Kakati omukulu ono yafa era entaana ye bino ebigambo byenjogera kuno kuliko abaaliko kukaaba Katuliki. Omanyi amazima gali tufuula ab'eddembe era kuliko kukaaba abantu abaali bakyaddeko eyo. Entaana ye gyeri n'oyo omwana agimanyi oyo kuba twabeerayo fenna n'oyo ali ku kamera ye akwata kamera yange ennungi kyali tekyetaagisa. Omwana yagirabako entaana. Omwana yagirabako entaana ng'era abantu bagisabirako nga bakola kitaata nga bagwa bigo ku ntaana. Kakati omuzimu guli buli we mugusinza ne muguwa amaanyi. Ffe Katonda ensonga lwaki yatutonda, yatutondera wa kintu ekyo kumusinza kumutendereza. Kati buli womusinza n'omuwa amaanyi ebiseera ebisinga obungi Katonda gyakole mu bulamu bwaffe nasanga temuli nga ettendo lyaffe oba okusinza kwaffe nga tekumala kutuuka kusinza Katonda. Katonda kubeera nga asobola okubaako nekyakola mu bulamu bwaffe. Naye buli otubeera nga tusinza Katonda naye abeera w'amaanyi mu ffe. Kakati buli wokeera ku makya n'osinza omulambo n'ogusinza ogenda okumaliriza nga guzizza amaanyi gaagwo ag'emyoyo. Bayibuli eyogera negamba nti eyogera ku mirambo ku myoyo ku badayimoni. Yo kasita omugoba n'amala okuvaamu agenda n'akuŋŋaanyayo 7 ne bajja ne balingiza. Kakati buli wosinza guno omulambo nagwo guleetayo bannaagwo ne gweyongera amaanyi ne gusobola okubeera nga gukinjonya abantu. Ate era gwo ebyagwo tebiwangaala era ogenda okumaliriza nga guzzeemu agututte bigwakuwa. So ku ntaana eyo abantu bogererayo ennimi bagwa ebigwa bawona anti n'ennimi ezenkuraminge tebafunirayo byamagero ku ntaana eyo babifuna ebyobusamize. Anti nkugambye ono musajja wattu bo bavudde dda famire eyo evudde dda mabega nnyo ng'eri mu kintu ekyo ng'era ssente ezifuna ng'ezirina. Kati naye agendedde mu kavuyo bambi tanaba nakaddiwa akyali muto yagendedde mu kavuyo ak'empologoma. Omanyi nga ssente bo bakola nkole byalaali abantu abakola ssente weebali ne bakolamu tubirabye ezaddala ne bakolamu tubirabye. Oba mu buli kimu asalawo mu kijjeko mu kiwo sitaani buli kirungi sitaani buli kirungi ekyo sitaani yakiwamba lwakuba guwagira nnyo ssente. Siwagira nnyo ssente. Last time waŋŋamba okyusizaamu nagamba nti nzijukiza ndaka interview nesoose nogaa nti gwe tozanyira ku ssente era alina ssente akuchecking. Nze togera ku makya nogamba simanyi zino zivudde mu mayembe teri jjembe likola ssente byuma bye bikola wano kwa Expo oba zivudde wa Mutaasa Kasiko oba zivudde wa Musumba Kango oba zivudde wa Shekene maaso. Kakati tozanyira ku ssente omusajja oyo osabali mabega kamera ensako choka bitubeera nayo buli kana kunebuze kibasesa kijja okubanga gwe ebintu byogera mu butufu byewunyisa.
nanka nesimuleko mu linnya lya Yesu. Ono luwalabu nno kati walono tugereze jajjoga kinyiza abalabi omusajja oyo. Kakati mbadde nkyabanyonyola nti omusajja oyo bamusinzanga kati nono omukulu era naye entaana bwe bagitadde Swadiro bagenda musinza. Ono yakafa bagenda musinza. Kakati n'oli omukulu oli bagenda musinza omunene. Kakati neri nevu oli omukulu ono naye era bagenda disinza. Oba olaba nti nno okusinza okusamize bugenda bulanda bugejja. Naye gwe mulokola mpuliriza njagala kusaba nti sabire eggwanga wakati wano ng'empologoma ennene emaze okugwa waliwo ate empologoma egenda okuyimuka ye tagenda beera na kisa ene baddemu n'ekisasasa ekitonotono naye negenda okujja ate yegenda beera nga tulina kisa. Bwe tuba tutunuulira obukulembeze bw'ensi yonna tubiwulira bagamba nti teri mukulembeze atafuga nga si mu weeyo saidi kwegamba biina engeri gye biranda omanyeze eddiini ziri bbiri zisa kimu naye zimbega kati eno yalaba nga tejja kumalako naye tumayo omulala n'abeera ng'agiyambako ati abakulembeze basitera va saidi eno ey'omulala. Naye sibitegeera waliwo ababitegeera kigasa ki okundeka nga nemagazanga embuzi etenda enkuba. Kyenzikiriza kiri kimu abalungamizibwa omwoyo wa Katonda baana ba Katonda ayina obubaka bonna nga Mukama akuteekateekedde obubaka bwo bubeere mu message eno oli mukuwulira ebintu bino ebigambo bino byenjogera ero nange mbanga abigatta nere wotuka nogamba werabidde Yesu yabagamba saidi eno tisiri yabagamba nti abayite batono siri muyite abayite bangi n'abalonde mu batono batono nnyo. Kakati ebigambo bino tebijjidde bantu bonna ba Expo TV nga nange mwende wabula bijjidde abantu abateekeddwa okubifuna abagenda oyimirira mu bituli Muzumba omanyi Katonda bwakuwa obubaka n'otabutuusa buba bujeemu naye ate ne w'obuwanga tebutegereka n'obujeemu anti omwoyo wa Mukama yate yannuŋŋamya okubeera nga njogera bwe nti kati ate bunyinza olina engeri gy'ogamba sayidi eno ne sayidi eno ffe tuweyo kale sayidi egi etaliko nnyo miggo tujja tegeera eri ku agenesiti eyo ffe tutambuliraawo sagala abantu eri abantu bange bali mu ddungu Saudi Omwalabu amuwuuba esiniya zimuwuuba amajini gamuwuuba ate nebyawulya bimugase tuyambe waba gwali mu mbeera bwolina ebikuwuubawoba bingi nkusaba okkiriza Yesu Kristo omwetwalire okubeera omulokozi wo era ebigambo bino lwaki mbikugamba lwa nsonga njagala okkiriza Yesu Kristo omukkiriza okubeera omulokozi wo omusembeze kumpi ku lusegere. Waliwo baganda banfe bangi waliwo yaŋambye nti nze nekwewunda tuli bumu wabula njagala nnyo comment section mu commentinge nange tunyumyengamu awo mbaddamu nno okola kituufu ekyo sibeera mu comment section nga nzanya wabula mbaddamu yagambye nti nze n'okwewunda tuli tuti. Kakati waliwo olumu Mukama we yambikulira waliwo omuwala mu kyaki yali antamiza ennaku nga buli wajja nangaba musumba munnange nze golaba nasoma ne mala university nze golaba musumba nkoze byonna nakawandika gundi photocopy zino nga ina photocopy nga 30 eza application nenga tafunanga mulimu naye nga jana asaba muweereza nga ayagala nnyo Katonda omukazi mwala mulungi nnyo nga mulungi taine namba ne Mukama Katonda wanga atusasire fenna. Kakati omuwala oyo nenyingira mu kusaba n'okusiiba nga mpulira ninga Mukama ekimala njagala ojjo yingira mu bulamu bwono omwana obereko omuyambe naye kati mu bwangu nga Pastor Kango nga nyingira mu kusaba n'okusiiba nga mugamba kati gwa wali nange ngo wano twenenye tukabire Mukama nga nfuna yabegayiriza abalala mu church nga magamba fenna tugenda kabirira Mukama kulwobulamu bwono omwana kati wenalinga mukabirira malaika najja ekintu ekyo naye teyakitegeera kati abafuluma ebweru we church njogera ku Roko International Ministries Ematuga ajja afuluma ebweru ajja sisinkana n'akaana kajja misinde ne kamutomera
kubenjala liye muluma mukala kase ekisibo manyi waliwo no ebisibo ngo muntu byetegekedde kadi kamutomera yasumbukibwa na kagoba nakagamba nenkukwata ko singa yakakwata ali agenda kakuba empi ne kadduka ne kamuleka wekalinga kamazo okudduka ne kamuleka omwoyo wa Mukama nangamba uyo gwosabira nanzizayo bupya olutambi olwatandikidde nga kana kajjo okumutomera agenda okumala okumutomera agenda ogenda bwati nga ndaba malaika yagenze ninga Mukama nkusaba omwoyo omukisa omulala kati kwolwo yagenda n'atwala application ne Katonda namusindikira malaika agenda okukonfirming application ye kati agenda okukwata omulimu okugumuwa omuwala ono yali yebyudde nga yekyusizza omwoyo wa Mukama n'agamba nti kati gwandaba simanyi obogezaako okupiikinga kikyengezaako kugamba naye omwoyo wa Mukama oba Katonda oba omwoyo mutukuvu atusindikira omanyi ebintu bino bikolwa webiti kitaffe mwana mwoyo mutuukirivu kakati ono Katonda kitaffe ono mwoyo direct esinga okubeera ennyangu womutuukako mwoyo nga direct nga kutwala eri Mukama waffe Yesu Kristo wamala okutwala eri Yesu Kristo nga Yesu Kristo olw'ekisa kye n'okwagala Katonda kwamwagala ng'agenda ng'akuvunamira ng'asaba ng'obaako nekyofuna nga malayika aleeta ekikyo kakati abantu bangi abazze ne basaba Katonda naye n'akusindikira malayika ne malayika egenda okutuuka okukwasa amagenda go banyabo ne basebo nga wakyuse nga gwe badde lowooleza mu kifaananyi kyo Katonda mwe yakutondera nga gwolabika mutugamba Katonda akebera mitima omutima gwangu gunze kati kankubuulire omuntu yenayina nga ayagala nnyo makeup ayagala nnyo lipstick njala agattako bamanyino zikola ne bazikankanyamu bati noga Katonda wange oba batukula oyo omuntu oyo newe babeera bakutenda osobola okukikola olw'okuba okirabye ng'okyegomba ku muntu omulala naye omwoyo ogutambula guli omwoyo gwa Jezeberi ogwo omwoyo gwa Mermaid ogufugira mu nnyanja we gubeera nga gutambula gujja gwe gwateekateeka ebyo bikalaleesa ebyo okwesigasiga okwebyulabyula gusobole okukwata emyoyo gy'abantu newe babeera bakutenda guba gulina okusika ogenda okumaliriza eyali badde ayita mu kkubo n'okwanibwa omuntu omu Mukama gwakutumidde n'okwanibwayo 5 n'abasitaani 4 baatumye kati owa Mukama agenda kujja nga ze n'amazima akubuulira ebituufu ebituufu eby'amazima obigaane ogende ne wasitaani akugambye nti alina akeedi mu ndeeba akugambye nti yazaalibwa minisita oleko wabagalatia oleke Nibalai. Mukama nyambe. Na program eno by the way etunyumira nnyo era tubibaza mwe nabaji supportinga mwebale nnyo mwebale ddala. Abaana abalokole mubera n'ennyiriringa mukwana. Aha temubadde ne kati bambi omwoyo guneno gujja gugenda ne gujja ne gujira mwani ne gujira mu omwoyo guno gugenda ne gujja nga gujidde mu bana nga waliwo omutuufu omu n'abakyamu bana kati gwolo okubeera nga ono yagenda sobola okubebisa agambe nti munange ngo ino otumwe otulungi kati ogenda omalirize nga ogenze no wasitaani oleko wabagalatia oleko mwana wa Katonda okuteeka okwagala kwa Katonda kakati abantu bangi we batyo basanze obuzibu bwe butyo nze mbadde bawa amagezi baganda banga balungi abampuliriza etata nti ndadala nga nyongera okukatiriza bambi mukwano gwange yagambye nze ne makeup tuli tutengana ate na ida statement yakozeseza no nzibu era banaye mwegendeze n'ebigambo bimwogera yabadde kweno video yennyini yagambye nti statement eyo sajjukira bulungi naye yalaze nti no oba kufiirwa Mukama oba kuleka Mukama tagala kuboogeza abantu abo ngenda ginonyanga nagamba nti ye ne makeup tetutengana kwega tuli tuti
muganda wange ampuliriza gwe ne makeup obeera naye. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Nene sanyu togenda kulifuna. Kakati nze mbadde ngamba nti walisabye Mukama omwoyo wa Mukama nakwambaza ekitiibwa omanyi waliwo abantu ne kweno expo webuli era muli mukuwulira ebigambo bineeno nga gwe omusajja yenayina lowooza okujja okukwana be bayita nkoko eniera mu ttunzi anti oli yangambye nkozesa olulimi olubi nga mbuulira enjiri amazima gali nfulo w'eddembe nga gwe tokwanibwangako musajja ategeerekeka tokwanibwangako mulokole tokwanibwangako okwanibwa abafumbo bereere kwegamba nga obulamu obutambuza bwoti naye ng'oli muwala mulungi oli mukazi mulungi oli musajja mulungi gwe nawe nampuliriza omulokole waliwo emyoyo egyo egijja ne gimalamu value mu bulamu bw'abantu genzizo olwaleero okwongera okubagambako nga mpita mu ebyo by'okwewunda Meri Mulabi yagambye ate Musumba ekyabakazi okwambala empale geye na tetulinze kubanga nze n'empale tuli tuti naye ng'akimanyi bulungi empale z'abasajja ezo nnono obulombolombo bya buwangwa si bya Katonda. You people kati Mukama ayawule atyo omusajja n'omukazi yalina waalabira asimunafuya nti kale tasobola kulaba asobola okulaba Alabire. naye ddala nkola ki lwaki ogenda ng'otulaga manyi abakyala bwe bambala empale bambi mufaanana bubi Katonda alabira ku animals kankubuulire anti era agenda ajja giraba animals kwayawulira kati wanaakulaba omuntu wabanga oyambadde empale bane tekijjayo evyo ya mukazi Allah subhanallah okujjako eyakasegu kijijjayo kati ani atembeta kasegu kati nze kuba badde ntasukubira ekifaananyi nti empale era kati mumulaba mumwegendereza bakyatandise okusapootinga banyawo ne basebo tekiriiyo wabula nze kyembadde mbawa amagezi gembawa galiwe gati era okubye nnyo nze siganye Pastor Kango banjagale bankyawe naye ngenda sigala nga mbuulira amazima kubanga nze ngenda kwola eyantuma si kwabo mukiboogera soko lindeko tonzija ku mulamwa kambawa amagezi amagezi gembawa ge gano abampuliriza kera kunkya kiriza Yesu Kristo ono gwembagambako w'amazima omusembeze okubeera omulokozi wo omugambe nti Mukama nkwegayiridde wano ngawe wantonda nkusinza nkugulumiza era nkwebaza kubanga wantonda nfaanana bwe nti kakati nkusaba onnyambaza ekitiibwa n'entiisa ya Mukama kunze embeereko sisisinkananga muntu agenda kunkwana nga tantwale tekirina makulu kukwana nga tebakutwala bajja kutomeza ebisenge bya bwereere lwa makeup guli omwoyo gwa kasegu n'omwoyo gwa Jezebeli gwe gugenda bweyongeza maanyi gwoba ogwadde amaanyi ng'obwenzi butambula gwe nampuliriza nze siri against empale ab'empale mujje ku Rock International Ministries mbaniriza era mbagala nnyo kakati we mujja nja kusaba omwoyo wa Mukama akulungamye gwe kennyini akweragireko nti empale gyo yambala nkyamu then wamala okweragirako njagala omwoyo wa Mukama akwambaza ekitiibwa n'entiisa ye akwe n'amagezi ag'olugoye olukunyumira omanyira abakazi waliwo abakazi akwambalira obubi n'ogaana ye bannange kibirimu ebyokwambala ebyo njafuuka looya osindika emaana kasegu anti kati nze nyina abagezi gentera okuwaaka abafumbo wemba nga nfunye gundi y'abafumbo nga nsomesa abafumbo waliwo omukwano gwange omu yawulira nga ngisomesa n'agamba kyogaa kati Mukama Katonda mu kisenge tabeerayo abaayo kakati era nze nyina leesoni endala gye nsomesa abantu tabeerayo obanga osiiba ng'olina omusajjawo
nina ke sitegera obanze kuntegera yange abasiba kikyecho ekibuzo ntukijjeyo bulungi kijjeyo tukuwe answer abakitegeera naye gwe nawe nandaba bobera ngo oli mukasera ko kusiba ngo ino mwami wo nga mukanyiza nti constitution lero terigikwatako leka muleke gikwatako mubere nga mukumi endagaano ya Katonda naye mbera nga mulina omwami wo n'omukyala okusiba ne constitution byanjawulo mukama bampera omukisa njagala kubebaza okulaba omanyi obufumbo when you gather with your wife or husband mukungane mukyala wo bomwami I like English mukama yanyamba nze nali sina mwade nakamuke manyi nzijukira bananga kaseera ako nagenda netalirira omuwala mukwane ona yanema pozi ne mukyala musumba lyo mutwalidde yanema lwa luzungu na yesinga terwali luzungu kyekivola basitani tagaba byonna yali yampa favor nga njagalwa buli omwandabako naye kuolo olungereza lwanji wayo musumba nga tunatuwunzika story waliwo empologoma gy'ogamba egenda okugwa empologoma muno mu Uganda embuutu tuzitegeke oba across the world we mufiirwa abantu mukuba n'embuutu eryo betukubira kati kale mbale nabuuza nti kati ngani naye neŋŋamba kibuuzizza kino kankyogere si mu mutima mubi ojjukira gundi we yafa ono police has the right to shoot and kill you wala abana kibekola ku internet baakuba eŋŋoma bino bigambo byona era mumunoonyiza ku expo esangibwa Lugala mumukubirako ku 0770 nze ndiwe matuga naye ng'one serious note bannayuganda balina omuze gwe beegunjirira bakubira abantu eŋŋoma nga bafudde abantu abo kati kankubuulire mukama agenda kukola ekintu kinene aleeta essanyu mu maaso g'abantu nagambye okwolesebwa kuli kwabaddeko abatudde nga bakutte nga batudde mu bisabita bya Musaayi nga bakutte abaana baabwe abamu nga bafudde abalala nga tebafudde nga abalala bamenyekeddwako amagulu abalala balina okunyigirizibwa okwenjawulo omanyi wembanga ndaba mu nsi y'emyoyo nze ndaba mu nsi ya myoyo kati ekkomero oliraba waliwo abasibiddwa ate n'ogenda mu bafudde n'emyoyo n'ogiraba nga gitambula kwegamba n'ogenda ate buli wamu n'ogendawo nze ndaba mu myoyo siraba baana babantu era ekivula wombuuza nti ba Uganda simanya baawa nze gabugami nalabye emyoyo gy'abantu wabula kyokakasa eri agenda okufa wabula kyenkakasa eri abantu kyenkakasa essanyu lijja kujja lwa nsonga Katonda agenda kutandika okulaga ekitiibwa kye mu bukulembeze either agenda malako emyaka 6 oba emyezi 6 kakati kankunyumizeeko ka story nga tuwunzika waliwo Bwakabaka bwe nasomako mu katabo kali ka luzungu ka Luganda nze nakasoma oyagala naawe okasome onnenkanya amagezi oluzungu sikasobola nabusomako bwatambuliranga mu nsikirano obutabo naye bwatuuka ne bukyuka olunaku lwakyuka ne wabeerawo omuntu erimbalimba neyeefuula kabaka weyeefuula kabaka nafuga ekisanja kimu ne kibeera successful kati mu kubeera successful mu kwagala okukuuma ebitiibwa n'abantu nabusikiza obwakabaka bwe nabusikiza omu kubalangira ng'ate abalangira taba mutabani we omulangira w'obwakabaka aba mutabani wa kabaka n'abumusikiza we abumusikiza olw'okubeera ng'ono omwana yakulanga mulangira omanyi Bayibuli eyogera ku mwavu yafuuka kabaka oba olugero olwogera ku mwavu yafuuka kabaka oba nkati olwafulanga lugero omuntu yenayina nga wali mwavu nnyo mukama n'akuwa ssente oba odigida nnyo anti buli otaakola luli oba oyagala okubikola kaakati n'akatabo kano eno nakalabamu ekintu ekyo era kyekyokuyiga kyenafunamu ono omulangira yatuuka n'ayagala nnyo entebe mu kwagala ennyo entebe nalowooza nti wanaakola ebingi agenda gikuuma kumbe byakola ebingi ate yagisuula busuuzi kaakati obwakabaka buli bwenjogerako bwo bwa mukatabo naye waliwo bwo bwa mukatabo ate bwa busika
ne waliwo kyendi mu kwogerako nti emyezi 6 oba emyaka 6 bujja beera bumaze okukyuka nga buzze mu mikono gy'omukulembeze agenda okubeera okwesiima agenda okuvabalinga n'okuwa ekitiibwa enzikiriza. Tubasiibule n'olw'ensonga eyo abampuliriza waliwo empologoma egenda okugwa, waliwo omusaayi mungi ogenda okuyiika, ate njagala mbabuulire balokole oba namwe atali mulokole funa ebyokukola. Woba ng'oli muvubuka ng'okyalinga nze myaka gyange okuva ku myaka gyange okukka wansi noonya omulimu neegaba amataffaali genda ogakube ne togenda tolya mutwalo oba otegeera kyengezaako okwogera kati nkufuna nina gye mbitwala ne sibaba yeeyo ne gwe ky'omanyi kaakati womala obutalya mutwalo genda weekolera emirimu gyo olunaku luli mulindo wawe lutuuka gendayo suula nga atagenderedde vaayo bw'omala ekyo de wakaawo mu mirembe tewenyigamu yesu gendako mu kusaba okwakasirise ogambe nti Mukama let your will be done. kwagala kukolebwe banange ate buli okwogerako onkyamukiriza mba njagala otegewe ekirala naye ogenda owulira nga wakalidde bwengavuunula noyagala ogundewo ekyo oluzibu ekirala otunako mu kkolero wemba nga I can't dry tasobola kala kati abandi nakigedde ibeni yako nkaseka mu luzungu lwakuba bwe bate mukamanyi ekoka otugase can't dry kakati musumba kalabika mubi nyitobabuusa tobalabula wamma ekikulu kya byonna Pastor Kango kati Mukama yanyamba nampa ekisa at least yaddeko ng'omubi omwe ngenda kuddamu nsome by the way ngenda kuddamu nsome naye ngenda kubeera nsoma nkenkuka atafudde bw'alemala asinga lwaki olimirako nnyo nekubyange onanyumisa ne sponsorship era nze njagala munnaye omuntu ampeerera jalagenda wali kusoma luzungu kubanga tinyera tandika agenda mu America Bungereza kati nagendayo nga ate n'ebigambo byogera byetaaga okuzzaako mu nnimi endala kakati n'olw'ensonga eyo nze oba olina essomero lyeyo ntwala nsome n'abaana baffe babatumira era babeebaza aba expo abayimirira nabo mu byokulya gwe n'otugulira n'ogula emmere waliwo omukwano gwaffe omu atugulira emmere awo nga mpitirivu tukwebazaako mu linnya lya Yesu Kristo n'abalala mugule Mukama anakuwa omukisa omanyi Mukama nga anakublessinga anoonya wakublessingira nga talabawo nga byoyina obikozesa kwetintinga nga byoyina obikozesa kubeera nga tebiweesa Mukama kitiibwa naye waliwo abantu abaweesa Mukama ekitiibwa nga byayina bikozesa kakati gwe tukwebaza genda maaso n'ekyokola era ku Rock International Ministries tubaaniriza mujje mulambule ne ku baana bambi tebayina bazadde baabwe baagala abazadde ababalambula mujje mubalambule tubaaniriza ku Rock mulabe bwe basula nti basula ku ttaka osobole okugenda olowooze ofune yakafaliso mu linnya lya Yesu Kristo akatuleetere tukablessinge abaana beebake kakati mpozi ekirala kyenjagala okusembyayo njagala kusembyayo nga mbayita nti tuyina crusade nakifuma ngenda kuzomwezi 29 omwezi guno gwe nyini lujja bira naku lwakuna mujje mwenna mu bungi tugende twanirize omwoyo wa Mukama ake abeereko ne basumulula atayongere okuyamba abantu abalungamya tusobole okubeera nga tuzza okwagala kwa Katonda mu baana b'abantu omanya amakanisa tegakyalimu kwagala kwa Katonda neffe wano okwagala kwa Katonda tukuyina so tubaaniriza baganda baffe abalungi abawuliriza tubeere nga tukola okwagala kwa Katonda nkubireko ku 0779 3 4 2 779 341 2 oluzungu mpulira munkubireko tubeere nga tugenda okuweereza obanga olina kyoyagala okusupportinga kyonna ku lw'omulimu gwa Mukama kale toyanziza gwe wenna ali ku Rock subscribing oba tokikolanga then abali ku Expo TV nga story no girabye yonna negwamu naddala ng'olina kyoyizeemu nkwebaza sharinga ne muno video gimuwe bw'oba olina kyotategedde namba agisomye ne comment section eri open osobola okuba
oba okukomentinga awo ate comment section nziddiramu ddala aziyitamu era kyo kibulaba ezimu tuzegeyageyamu wano mpolampola era tujja zifunayo n'olunaku nga tuzze ku comments zokka bwe tuba tulina kye tukozesezaamu nga tekikuyisiza bulungi tusonyiwe mukwano gwaffe naffe tuli naddala nze ndi muntu so Mukama Katonda omulungi abatukuumire. Bye bye. Export TV to the world.